amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agogera eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo mukwano gwaffe aliko Filibyeni amazima agatajunguluddwa intwalo mukisa guno kwaniriza mu program Lesson weekend eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Era tumwebaza okubeera nti akukuumye otuuka kaakano byakuyisizaamu byakuwanguza tugambe ekigambo kimu nti erinnya eryebazibwe. Bwakyakaluubiriddwa weebuuza wiiki ate ejje n'atambula etya kuba eno nayo ngi ebadde yakusiitaana tukujjukiza ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange nja kubeera nga mbawumuza. Tuli ku lesson number 5 egamba nti the wrath of divine love, obusungu obw'okwagala okutukuvu. Bwekiri? Yes, sir. Era nga Yonasani Matovu omuweereza ku kanisa Najera mu Luzira district ndi ne baganda bange asookedde ddala wano wakati ye Bulaza ate nga mubulizi wa njiri Katamba Emmanuel okuva Entinda. Sebo tusanyuse nnyo okulaba again. Omukama akutuwere nnyo omukisa. Tuyina muganda ffe atwegaseeko for the first time olwaleero nga si mulala ye Evangelist Semaganda Samuel okuva e Nanganda Kansanga Bungasoya district. Sebo tusanyuse nnyo okulaba. Nange neesimye okulabako taata. You are most welcome. Thank you, thank you. Soka mbuuze ku mulabi waffe. Soka mbuuze ku mulabi waffe. Abatulaba era abatuwuliriza erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amen. Njagala okwebaza Katonda ate omukisa gwatuwadde nate okukubaganyako ebirowoozo ku kigambo kye. Kitwala nga kya mukisa nnyo ddala gye tuli. Nyongera nate okulamusaako bannaluzira bonna. N'ab'Entinda. Yes. Nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Yes. Era tuli beeteefuteefu okulaba nga tugabanako naawe ekigambo kya Katonda. Amina, amina. Yes, sebo Bulaza. Taata Musumba Matovu, sebo nange ndi musanyufu. Olw'ensonga nti onywezezza ebigambo n'ogamba muganda wange Katamba ye waawano gafuuka makaage. Kati nze olw'ensonga nti gwe mulundi ogusooka sebo nzikiriza neebaze mu lwatu lw'abantu abatulaba olw'omukisa sebo gwe watuwadde okulabikirako ku platform. Abatulaba mwenna erudda eyo basebo ne banyabo balamusizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Mubuulizi w'enjiri Semaganda Samuel kuva mu Bungasoya district ekulemberwa omusumba omwagalwa Sumba Kato Isaac. Era sebo njagala okunyweza ebigambo ebigamba nti akutumidde nnyo ne maama. Nga neesiimye nnyo neesiimidde ddala olw'omukisa ogwo. Musumba naye mundabire nnyo. Sumba oyo mwagala nnyo. Okamutegeeza. Ate naye bw'aba atulaba essaawa zino sebo Musumba Kato Isaac nkwagala nnyo era nkwagaliza buwanguzi bwereere mu buweereza bwa Bungasoya district. Tubuuzaako ne musumba ffe Abisasu Robert wa Luzira district ewaffe omuganda wange ku Brooklyn awo Jonas Sekitto. We salute you in the name of Jesus. Tuyina muganda ffe Kwiringira Joel aliawo Mutungo. Sebo naawe tukubuuzaako ne Kalyowa Solomon awamu ne Humphrey. Erinnya eryo Humphrey awali ku Lakeside Luzira. Musumba amadi oyogedde mangi. Eyo ttiimu ya waliyo ejje nange lyendeseeyo eryennamuwunga awo. Musajja ayitibwa Nampala Joshua. Bambi naye mutegedde tumulamusizaako Mukama waffe musajja muweereza mulungi era
musanyufu nnyo olw'okuweereza Katonda. Mukama affe yeebazibwe. So mukwano gwange atulaba tukyagenda mu maaso ne programu eno lesson week eno nga tuli mu kutunuulira lesson namba emu kwota esooka nga tuli ku mulamwa obusungu bw'okwagala okutukuvu, the wrath of divine love. Okay, bwekityo bwe kiri naye nga wiiki ewedde twali twetegereza Katonda ajjudde okusaasira n'ekisa. Passionate and compassionate. Katonda asaasira, alumirirwa, ate mu kiseera kyekimu ajjudde okwagala. So kwota eno yonna mukwano gwange atulaba tuli mu kwetegereza emu ku mpisa ya Katonda. Naye kaŋŋambe nti Katonda bw'atyo bw'ali. God is love and just. Katonda kwagala ate Katonda ffe mwenkanya. Bw'omuggyako ebyo ebibiri aba takyali Katonda. Ate n'okwagala nga tekulimu bwenkanya tekuba kwagala. Twongera obbinyweza nga tugenda mu maaso. There is no love without justice. Okwagala kwonna kubeera kwagala nga kulimu bwenkanya. Bw'okugyamu obwenkanya kuba tekukyali kwagala. So ekirungo ekyo kikulu tukyetegereze mu kwote nesooka nga tuli mu kutunulira omwaka guno ogwogera ku njiri n'obuwanika. Wulira enjiri ey'okwagala ate n'obwenkanya kati obuwanika bwogera ku kigambo kyo accountability busiwe bwenkanya ate n'enjiri eno nega nti sikwagala wulira g'obulokozi. So kwe tuli mu kutambulira kati olwaleero wiiki eno yonna tubali tuli mu kwetegereza obusungu bwa Katonda obw'okwagala. Okwagala kwegamba obusungu buno bujja butya ate mu kwagala. Tubali tulowooza okwagala kwa kubiibita ganda nge oli nakujajjatta bulungi nnyo nakuwaana nakuzaamu amaanyi bigambo byassuubi byokka byokka. Kisoboka okuba nga waliwo olunaku werukya ng'obusungu bwetaagisa mu kwagala ate nga nako kabonera akalaga okwagala. Kwe tugenda okubeera nga tutunulira kasooke tuwombeke tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Muganda nge Emmanuel saba otuweereza. Katwebaze kitaffe twagala okwebaza ate omukisa gw'otuwadde nate okubeera nga tuyiga ku kigambo kyo. Kkiriza oteeketeeke obulamu bwaffe olw'okwongera okuyiga n'okututeekateeka olw'okusikira obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Saba tweyanza nnyo tweyanzeege. Tugenda tutandika n'olunyiri lwaffe olw'okujjukira. Tuli mu kitabo kino ekya Zabbuli. Mukwano gwaffe atulaba Zabbuli 78 olunyiriri olwa 38. Bayibuli egamba nti naye ye Katonda kubanga yajjula okusaasira n'asonyiwa obutali butuukirivu obwabwe n'atazikiriza weewaawo emirundi emingi yabayisaako obusungu bwe n'atakubiriza busungu bwe bwonna. Katonda oyo gwe tuli mu kwetegereza. So ndowooza ebintu bibiri bye twagala okunnyonnyoka. Okwagala kujja kutya okubeera nga kulimu obusungu. Okiraba? Kati wano tulabye Katonda emirundi mingi yabayisaako obusungu bwe. Kya olunyiri luno tulunnyonnyolemu katono mu buufu obw'ennyanjula gye tulina olwaleero eyogera ku kwagala busungu bwa Katonda obw'okwagala. Nsaba munyambeko okuttaanya ekintu ensonga eyo tulyoke tugende mu maaso. Weewaawo ssebo tweyanziza nnyo omukisa gw'otuwadde. Agambye nti naye ye kubanga yajjula okusaasira n'asonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'atazikiriza. Kyavudde ayongerako ebigamba nti weewaawo emirundi mingi yabayisaako obusungu bwe. Emirundi mingi tusobya Katonda. Emirundi mingi tulina bye tukola ebitasanyusa. Naye Katonda olw'okuba ajjudde okusaasira waliwo ebintu bye tukola njagala okugamba nti ne bisitula obusungu bwe.
nti waliwo ebintu bye tukola ebinyiiza ng'abaana b'abantu oba oli awo olw'embeera y'ekibi naye agambye nti byonna tubikola naye n'atuyisaako obusungu bwe muno ndabamu ekisa nti mu kukola obubi mu maaso ga Katonda oba oli awo bwe yandijjudde obusungu yandibadde agamba nti owooluganda ono olwa kino kyakoze agwanira kutuukibwako kino ng'ekyawandiikibwa bwe kitugamba nti empeera y'ekibi kukola ki kufa nandibadde nga buli kibi kyenkola oba oli awo kintwala mu kukola ki naye Katonda olw'okuba nti ajjudde ekisa kingi emirundi mingi buli lwe tumusobya buli lwe tukola obubi mu maaso ge obusungu bwe newankubadde bwandibadde butumala bumaze okutuggyawo ajjuzaawo ekisa kakati okwongera okunyweza ku bigambo bya muganda wange ono Musumba Katamba atunnyonnyodde bulungi naye we twabadde twetegereza okusinziira ku bigambo nga we bivuddeyo omuganda waffe Asafu ng'atandika emboozi eno alina ttooki gye yali akuba nti ttooki gye yali agezaako okukuba agisonga ku bajjajjaffe Abayisirayiri waliwo bingi mu ssuula eyo yonna yonna bw'oba ogitandise waggulu eyo n'okutuuka ku lunyiri luno akulaga bye baakola ne Katonda bye yabakolera Katonda byatuwa nabyo bye baasasulangamu naye gundi naye mu byonna nti yadde ebiseera ebisinga baalabikirangamu embeera ey'okulaga nti si basiimu n'omulundi n'ogumu eri Katonda Katonda ate ye yajjula bujjuzi kusaasira n'asonyiwa nnyo obutali butuukirivu bwabwe kale akabuuzo k'obuuzizza akagamba nti obusungu bujjirawa kikulaga bulazi nti n'ebyo byonna bye tuyinza okulaba nga ebyali bigezaako Katonda byayinza okuba nga yakola okwagala oba okukosa obanga biringa ebiraga nti alumya nayo yali point of love oba okitegeera kaali kabonero kakwagala kubasika badde bajjukire balowooze wagye baava wagye bakola batya kati muganda wange Katamba kyannyonnyodde kiri nti nange Ssemaganda olunaku lwa leero oba okitegeera wemba nnyimiridde mu nfaanana y'emu efaanaganako bwetyo Katonda articles zisigadde zifaanagana akozesa articles ezimu naye nga byonna kwagala yes Muganda Bible sura omugo okoleki kiri mu Bible then ekyokubiri sura omugo ono n'omwana ate kyakigamba nti Katonda ayagala omwonoonyi naye akyawa ekibi so ebintu ebyo bijjukire nnyo mukwano gwange nga tugenda maaso n'okuyiga ebigambo bino tujja kuba tunyumirwa nnyo singa bisigala ku birowoozo byo nti Katonda ayagala omwonoonyi so much yawayo n'obulamu bwe ku lulwe naye ate akyawa ekibi so obusungu obwo buyinza okuba nga tebuluubirira kulumya mwonoonyi naye nga buluubirira kujjawo kiti okujjawo obusungu bujja busobole okujjawo ekibi naye ate tebukosanze omwonoonyi munnayo olumu sajja yagamba nti obusirusiru butuula mu mutwe gw'omwana naye embooka erikola ki eri bujjamu tebagikuba era bagikuba ku muntu naye bijjukidde bitegedde tuli mu kwetegereza ensonga eno mukwano gwange atulaba eya compassion versus wrath kugamba okusaasira oba okwagala kugwisanya obwenyi n'ekigambo kye bayita obusungu ddala mba wakwagala era ddala Katonda ono tumulaba nga ddala wakwagala bwakeera enkya n'asindika amataba mu mulembe gwa Nuuwa kubanga waliwo obusungu bwa Katonda bwe tulaba mu byafaayo tulaba ku mulembe gwa Nuuwa Luti tulaba ku mulembe gwa Keezekiya kabaka malayika omu najja n'azikiriza kampu nambe y'abasajja abaali abalala ba Isirayiri tulaba nga Babuloni ejja n'ekuba Buyudaaya yennyini n'ebirala bingi bye tuyinza okumentioninga
oba bye tuyinza okunokolayo ebyenjawulo naye nga byoleka nti Katonda yali si musanyufu olw'ebyo ebyali bigenda mu maaso mu bantu bye baali bakola naye twagala okumanya nti Katonda ekyo kyali mu kukola biki ebiri emabega waakyo ebiri emabega waakyo byalibanga nabyo byoleka kwagala kuba omulamwa gwagambye nti obusungu bw'okwagala okutukuvu tandike ne Sunday grieved by evil Katonda anakuwazibwa olw'obubi wetwatandikira yes ka neyanziza nnyo omukisa gw'ompadde musumba wange okusinziira ku bintu byonna nga w'obimenyeemenye wetubimenyeemenye tebijjaawo Katonda waffe ow'okwagala okubanga mulungi mwesimbu okuba nti alina level watuuka n'anakuwazibwa olw'obubi bwange lesoni yakyogeddeko n'ekirambulula bulungi kyekiteetera Katonda okutuuka ku level eyo ebiseera ebisinga abantu abajeemera Katonda ne batuuka okukola obubi obutalo yakiyise ekibi ekitalowoozeka ekitalowoozeka kati mu bumpimpi nyinza okukireeta okugeza mu bumpimpi nensisinkana musumba wange Katamba oba okitegeera nga ali ku bantu ali mu kutematema onfuna bulungi tulina gwe tusanze eyo musisinkana atali musandese kyakulabira nsisinkani omutuuze ku kitundu atematema oba nfuna bulungi ali ku banne akola atya atema muganda wange musumba abantu betulaba mu nsi olwaleero abakkiririza mu bufumbo bw'ekikula ky'omusajja n'omusajja omukazi n'omukazi oba okitegeera bibi naye ebiseera ebisinga ebibi ebyo biri extraordinary oba nkiyite extra biri kyekintu kyotasobola kulowooza nti omusajja nti ow'oluganda asobola okera ku makya ekitakkirizika oba okitegeera ekibi ekifaanaganako bwe kityo oba okitegeera kireetera Katonda okutuuka ku levo ey'okubeera nga anakuwazibwa omulembe gw'Eggomola ne Sodoma tugwogerako naye omuliro nga tegunnasanjaga kujja kusiriza buli kimu kyonna waliwo levo eyatuuka olw'obubi bw'abantu bano Katonda n'anakuwazibwa era watuuka ku levo ey'okunakuwazibwa ke kaseera watumira Banuwa watumira omutume gundi watumira gundi watumira Musa watumira oba okitegeera akojja kanyweza taata naye nga mu bumpimpi bwe kityo bwe kikola kitya bwe kityo bwe kiri Pazzi Musumba okwongerako katono okunakuwazibwa olw'obubi muwandiisi wa lesoni alina kye yatulaze nti okunakuwazibwa kuno olw'obubi oluusi kujja olw'abaana b'abantu okujeemera mu kibi nti Katonda asonyiwa naye ate ne twekanga nga kyatusonyiye ekyo kyennyini tuzzemu ne tukola ki ne tukikola wano ke yayisa akajegere ak'abaana ba Isirayiri nti abantu bano yatuwadde ebintu byabadde nga 6 nti olwasookanga abantu bano bajeemeranga Katonda ne bakola obubi bwe bamalanga okukola obubi Katonda abavaako era abaleka olw'okusalawo kwabwe abantu bano akajegera akaddirira oba akokusatu nti abantu bano ne batwalibwa amawanga ne bagenda mu bunyage kati ng'Abayudaaya mu Babuloni kakati we batuuka eyo ne balaba embeera ng'ebayisizza bubi ne bakaabirira Mukama ne beegayirira tununule tujje mu busibe Katonda n'abakwatirwa ekisa ne banunulibwa bwe bamala okununulibwa ne bakomawo ewaabwe ne batandikira we baakoma tebanagenda mu bunyage
nga tebanagenda mu bunyage ne baddamu ne bamusobya we bamala okumusobya Katonda abalesse nga baddayo mu bunyage nga basaba ekisa kye ng'asaasira nga bakomawo nga baddamu kiringa omubbi nga bamutute mukomera lwakubba nkoko ne bamusaasira wayise emyezi 2 ne bamukomya n'akomawo eka n'asimbukira mu pikipiki kati n'atandika ate kubba ttaala za moto okunakuwazibwa olw'ekibi nti embeera eyo gye tukola efaanaganako bwe tenakuwaza Katonda temuwa ssanyu kubanga kisuubirwa nti nze ng'omubi oba kale nze ng'omuntu bwe nnyonoona mu maaso ga Katonda oba oli awo mu butamanya embeera y'ekibi nentuukako kubanga ekibi buli kyenkola kirina impakiti yaakyo Katonda bwe mwegayirira n'ansaasira ansuubira okubeera nga ntegedde ensobi yange era tansuubira kubeera nga nziramu ensobi yeetya yeemu naye ekinakuwaza kwe kubeera nga ate oluvannyuma lw'okusaasirwa ntandikira we nakola ki kwegamba kibi nnyo ensonga ezo muganda ffe atulaba okubeera nti naffe olwaleero tutambulira mu mbeera y'emu n'ogwa mu kinnya kyekimu eva nga kyogwamu noze waliwo enjawulo wakati w'obunafu n'ekibi obunafu n'ekibi waliwo era enjawulo era bw'oba tobyetegereza bulungi oyinza okubigatta oyinza olusa byebimu naye nga si byebimu onyaga nti obunafu bwe kale kikyali mu kwetegereza naye nga ekimu kulina kuwaza Katonda olwaleero kwe kubeera nti tugenda mu maaso n'okola ekibi kyekimu over and over kati nga sabiti wesanga nti olwaleero tugimenya sabiti ku sabiti abantu tumenya sabiti kiri kyolabira ekyayimiriza Yeremiya ku wankaki wa Yerusalemu n'abaga bannange mukomye okwetikka emigugu kyetuli mugenda maaso n'okola bintu webito twetaaga naffe tubyetegereze biri bukunakuwaza Mukama olwaleero era oba oliyo mukwano gwaffe nga naawe olinayo kyomanyi ekinakuwaza Katonda olwaleero bigenda maaso n'okukolebwa especially abantu be soke tuleke ab'omawanga ludde kuffe biki ebyo byolaba nga binakuwaza Katonda bigenda maaso n'okolebwa olwaleero era nga kyandyetagisiza okubeera nti wabeerawo enkyukakyuka gye twandise revival sajja yagamba nti revival of primitive godliness okudda obujja okwokutya Katonda kuli okwasooka kuli kubanga Katonda si musanyufu even now niwe twogerera essaawa zino si musanyufu wetaagisawo okudda obujja kati ebyo nga tukyabirowoozaako waliwo olunyiriri wano mbasaba abasumba bange mutusomere ekitabo kya Ezekiel 3:3 lunyiriri 11 kyaba tulugatteko Ezekiel 3:3 olunyiriri 11 gambye lutya wano atugambye nti bagambe nti nga bwendi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'omubi wabula omubi akyuka ave mu kkubo lye abeere omulamu mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi kubanga mwagalira ky'okufa ayi ennyumba ya Isirayiri tozolengera ekifaananyi kya Katonda bwe tuli mu kwetegereza wano talina ssanyu kwegamba tuli mu levels tuli mu kwetegereza Katonda ku mulamwa guno tutandikidde mu nnaku nti Katonda ffe gwe tusinza omutima gwe gujjuziddwa ennaku olw'obubi obuli mu nsi ate n'olw'ebyonono ebikolebwa abantu be kati nno tugenda kweyongerayo ate tulabe Katonda ono nti anakuwala nnyo okusinga okusunguwala genda kikkaanyako mu kyokuyiga kino nti anakuwala nnyo ebiseera ebisinga Katonda abeera mu mbeera ki ya busungu ya bunakuwavu kubanga biseera ebintu ebyanjawulo olunyiri lwatugambye luno lwa Zabuli 38 nti kubanga yajjula okusaasira n'asonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'atazikiriza weewaawo emirundi mingi abayisaako obusungu ekitegeeza bw'oba tosunguwadde ki ekiba kiriwaawo
waliwo kunakuwala ya true Yerusalemu yatabana bimirundi emeka kikoze emirundi mingi oba okiraba nti Katonda nga tetunatuuka wali kusunguwala tusooke twetegereze essaawa zino ekiri ku mmeeme ye munakuwavu naye katusooke tugenda obulemu tugenda kuba tukomawo aye twetegereze ekifaananyi ekyokubiri ku mutima gwa Katonda ng'ogyeko kunakuwala waliwo essaawa watuuka n'asunguwala katukomewo. Buterevu nnyo mukwano gaffe aliko tuye bien amazima agatajunguluddwa program lesson weekend sawa ziba 2 paka sawa 3 buli lunaku lwa Friday nga twaniza Sabbath. Yonasani Matuvu ye mwanjuziwo ate ne baganda bange Evangelist Katamba Emmanuel Ventinda Luzira District ne Semaganda Samuel okuvenda nganda Kansanga mu Bunga Soya District. Wa Musumba Kato Isaac. Yes, ako kanywezanganya ako kakulu kanywezenganya. Tuwatumideko ababunga Soya District. Ate n'abatumideko ababunga. Ate mu ngeri ey'enjawulo. Oyina emirandira eyo. Waliwo emirandira. Kwegamba Mukama mwewunyinge yakoze perfect. Kino sebo kibala ky'amaanyi. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Tubabuuzako nammwe abali ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions ku YouTube. Twagambye dda era tubasaba ku comment awo lekawo ekigambo nti bino wambanga ndowooza binakuwaza Mukama n'olunaku olwaleero biteekawo mu comment section gwali ku mutu gwaffe ogwa Avento Productions ku YouTube. Abali London, abali mu US, abali mu kyondo kya Bwarabu mwenna, thank you so much. Tubeebaza mwebale nnyo okubeera nti mutambula naffe. Katonda ffe wetukomye nga munaku waffe. Njagala kulowooza nti ebiseera ebisinga Katonda abeera munaku waffe. Naye nga tasunguwadde. Kituufu lesson namba 3 yagamba nti okubeera ng'osanyusa Katonda. Si bwe yali? Nti waliwo bye tukola oba bwe tubeera mu mbeera ze tubeeramu oba ne bye tukola nga mu butuufu tusiimibwa mu maaso ga Mukama. Mukama naye n'atusanyukira. Naye waliwo ebimunakuwaza. Kimu ku bye tulabye ebimunakuwaza Katonda kwe kusigala ng'otambulira mu kibi. Abamu ng'okyeyagalira namu. Owe yangamba nti ng'okyewaaniramu. Ekyenyumiriza. Ekyo kinakuwaza Mukama. Naye Katonda ono waliwo ekirala ekiri ku ye. God is slow to anger. Alwawo. Kyo kinyonyola kigambye kitya? Alwawo okusunguwala. Mwana wange emago tunatola tusoko tukiyite tutya? Taanya. Okutaanya. Nga bwe tukirabye nti Katonda wa kisa. Okusookera ddala nti oluusi ne we tuba tumusobezza obusungu bwe Zabuli yatulaze nti ayisaawo. Kaakati wano atulaga nti Katonda alwawo okusunguwala. Yatuwadde ekyokulabirako. Naye asunguwala. Asunguwala naye alwawo. Njagala okugamba nti Katonda wa kisa kingi. Nti antunuulira nga nnina kyenkoze. Nagamba oba gye bujja n'akyusa kanjira mmuleka kanjira mpanirira kanjira nsaasira kanjira mpembe jjobo lyawo akikoze mu butamanya omwaka guno nago tugumuwadde kangumuwe osanga gye bujjawo anaategeera ensobi ye naye agenda okutunuulira oba lyawo nga siri mweteefuteefu naye n'asigala era ng'akoze eki ng'alinzeeko. Yatuwadde ekyokulabirako kya Yona ne Nineve. Ono yagwa mu lubuto lw'ekyennyanja? Oyo yennyini taata. Omusajja ono
yakuwa mukakafu atali gwe ozi yamacha asigwe tuliko n'olubuto lw'ekyennyanja yatulaze nti omusajja ono atumibwa e Nineve naye Yona agenda okugenda e Nineve ng'alina bya akakwate k'alina ku Nineve akataali kalungi agiinako obukyayo oba kikoze ekyo era tulaba mu bigambo byayogera eri Nineve Yona akozesa ebigambo nga tebiriimu kisa kankozesa ekigambo ekyo nti tabalaga kisa kya Katonda wabula abatunuuliza kuzikirira mu nnaku 10 mugenda kuba mukoze eki manyi nnaku 4 mugenda kuba mukoze eki mugenda kuba muzikiridde tewali wadde nti mwetereza temuli kwetereza ate kyava ajja n'ategeeza Katonda nti munaye Katonda nakumanya olwo bamaze okwekuba mu kifuba abantu basazeewo bazzeewo enkolagana ne Katonda batereeza amakubo gaabwe Yona kyava agamba Katonda nakumanya nti gwe olwawo okusunguwala oli wa kisa kingi ajjirayo ddala Katonda kyakola ki Katonda kyali lesoni yatulaze nti okwagala kwa Katonda n'okulwawo okusunguwala kwe tekukoma kuffe bantu be oba kaŋŋambe abakkiriza okutambula nga bw'ayagala alina akantu ke yajjayo nti si nsonga oba baamawanga ki okwagala kwa Katonda kugenda eri abantu bonna eri abantu ffenna nti asobola okutunuulira ow'oluganda gwe bategeezezza sabbiiti ne bamugamba olunaku olutuufu olw'okusinzaako ye Saturday lunaku lwa 7 mu wiiki era Bayibuli kino kyeragira omuntu ono n'agira ng'agaanye naye Katonda n'asigala nga wakisa mwana wattu nagamba sijja kumukkiriza kuzikirira kanjira nnindako gye bujja oba oli awo amazima gana n'akakola ki kamwongereyo omukisa omulala alwawo okusunguwala alwawo okuleka kaŋŋambe impacts z'ekibi okukola ki okweyoleka ng'akyalinzeeko okulaba nga kituufu yesu omuganda ngo inakyoyongera yes musumba amazima gali nti omusajja olunaku lwonna lukubye naye nze just ndabika ngenda kuba nga nkola ki oba okitegeera just nzigumiza bugumiza naye nga ebinyusi byonna bijeyo kakati ekigambo bajja ne bagamba nti musumba y'oyo musumba Katamba alwawo okusunguwala oba okitegeera oli ne waba tayogedde nti Katamba wakwagala naye ng'asoose n'ekigambo nti alwawo okusunguwala kaba kabonera akaba kamaze okulaga nti olwedde Katamba wakwagala ekigambo alwawo okusunguwala kyali kikola ku njuyi bbiri oba okitegeera nga kiraga nti ebibi bya Nineve yadde bingi byali bisukkulumye nnyo oba okitegeera naye Katonda ebyo tabitunuulidde naye awadde omukozi waabyo second chance onfuna bulungi omukisa ogwokubiri ekyokubiri gwe batuma era wano waliwo ekyokuyiga kinene nnyo nti atumibwa ayitibwa Yona oba okitegeera bw'osoma emboozi eyo yonna yonna eya Yona egenda kukulaga nti ate Yona ng'omuntu yali bubi n'okusinga Nineve oba okitegeera kubanga ekirabo kino ekyalwawo okusunguwala Yona ng'omuntu yali takikolanga ki yali takirina oba okitegeera akimanyi takitegeera waliwo enjawulo yes kuba byayogera ku Katonda akimwogerako nekino nti nakukumanyi yes olwawo okusunguwala oli wa kisa kingi oli wa kwagala naye nze mbungu bwange mu mindset yange nabadde njagala abantu bali bazikirire olw'ensonga bankola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati musumba kino kyayongedde okundaga oba okitegeera kyayongedde okundaga nti twegendereze nnyo mu katukano ke tulimu oluusi eri abantu abatukola obukyamu be tutambulira be tusisinkana be twali tulabyeko oba okitegeera be tulera oba okitegeera waliwo tayimu erina okutuuka ng'abantu bano oteekwa okubawa second chances oba okitegeera oteekwa okubanga waliwo ekintu ekirina okubeera nti okubuubuuka kw'abantu abalabe bo
oba okitegeera ate gwe kulina kuleetera kubeera nga oli so down oba okitegeera ekisa okwagala oba okitegeera obugumiikiriza lesoni eno kyeyabadde eraga so kwegamba Katonda ffe watuukira okusunguwala wabaawo process beeyiseewo nti woolabira nti Katonda asunguwadde nga kyandibadde kyalabika dda naye kubanga yaalwawo okulwawo kuno mwebale nnyo mbutuufu mwongedde otulagira ddala wano agaye nti God's wrath obusungu bwa Katonda is a signal of God's long suffering and patience towards rebellion and unbelief. Mpegamba obusungu bwa Katonda kabonero akoleka nti Katonda abadde mugumiikiriza okumala ekiseera ekiwanvu eri obujeemu n'obutakkiriza nti nina ebyeno Katonda yandibadde bantu mbutuufu ffe twandibadde abadde eno bannabyafaayo tuganenga yali aludde nawo nnyo ekitegeeza erudda nandigambye nti Yona yali mutuufu abasajja bano okubanga bandizikiridde buzikirizi mukulaba kwaffe ng'abatuuze nti niyo singa omukubye eddoolu yinza singa nze mbadde mu ntebe eyo nga nze Katonda namumaze dda kituleeta ku nsonga endala enkulu nti obusungu bwa Katonda bwa nsonga awo wetwolekedde kozi wagamba otya muganda nge ekiruyi ekituukirivu ekiruyi ekituukirivu righteous indignation awantu wano nze ng'omuntu wasoose wantagazizza nnyo kubanga natunuulidde nendabanga kiruyi naye ate nga kirimu obuki nga kituukirivu nga kituukirivu kyetuufu musumba ekiruyi n'ate nga kituukirivu ekiruyi ekituukirivu ekyo kikolebwa Katonda yekka bw'oba osomye n'omalako lesoni eno yonna yonna oba okitegeera Katonda yekka ekyo yakikola atya yakikola yes naffe abantu twefaananyiriza olumu naye kububwo obakitegere ku bwange sisobola mbeera watumbizi kubanga omuntu akedde ku makya n'entegeera nti yeyandeetera okutuuka ku downfall gye ndiko olunaku lwaleero ye yavaako obuzibu amaka gange okwonooneka ye yavaako bintu bwe biti ne bwe biti ekiruyi kyenyinza okumuteekako oba okitegeera yes ne wabeerawo obuzibu oluyi ne bugira kakati bwe tuba tutunuulidde ebyawandiikibwa bibiri nga tutunuulidde Yokaana nga tutunuulidde ne Matayo oba okitegeera Matayo sura yes Matayo 21 zonna ziringa ezi zonna olwedde zifaanagana yes 21 olunyiriri olw'12 n'olw'13 nga lugamba nti Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu n'avuunika embaawo ez'abali abawanyisa effeeza n'entebe ez'abaali batunda amayiba n'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange neeyitibwa ng'ennyumba tusabiranga naye mmwe mugifuula mpuku y'abaki y'abanyazi ekiruyi eky'obutuukirivu kirimu okuzza omuntu ku right track kiruubirira kuzza Semaganda kuntereeza kunziza mu kkubo ttuufu ye poyinti yokka eri mu lunaku luno oba kitegeera nti for almost a long time we tuba tutunuulidde history oba okitegeera kiki ekyali kikolebwa ku bantu bano oba okitegeera batunda gundi oba okitegeera tugenda twala kyakulabirako nti kati ffe tuli basumba abalabirira ebisibo Katonda bye yatuma tugende tulabirira ebisibo bya Katonda tuzze abantu ku right track tubakomyewo eri Mukama waliwo embeera eyinza okutuukawo
nga musumba Yonathani ogwanidde kigenda kwetaagisaamu okuzza omudinkoni oba okitegeera ku kkubo ki naye nga akabonero k'oyiseemu kakuleetedde okukangulamu ku ddoboozi ekyo tekitegeeza nti ekitiibwa kye eky'obusumba kivuddewo. Omuganda kyayita nti yabagugumbudde. Yes, aba onfuna bulungi onfuna bulungi musumba. Ekyo tekitegeeza nti tokyali musumba era kino kye yakola oba okitegeera tewali lunaku lwe kyajjawo nti kati Yesu takyali mukulu mu bantu bano oba okitegeera nti oba mission agivuddeko. Ekyo kyayongera kulaga nti ddala kyayongera kulaga nti ddala kituufu tuteekeddwa tulina kye tuteekeddwa okukola naye naatulimu ddala mukulembeze ayagala tudde eryani eri Katonda kuba kati kimutuufu twali kyokulabirako tuli mu kyaki gwe muntu bamutaddeko n'akabamukuba bamusabidde n'omusabira okuweereza oli mu kujja mu kkanisa ng'oyambadde mmini yes nga lwaki tukangula ku ddoboozi yes kale oli omugenyi kitegeerekeka tumusibire Yesu omugenyi Oluganda tumusibe Yesu naye memba atula ne ku lukiiko olusalawo oluteeseze kanisa kakati olengera nti olina okukangula ku ddoboozi. Yes, lwaki tukangula eddoboozi musumba kuba tetumwagala tumwagala ekikanguza eddoboozi ekinkanguza musumba akoogedde kutereeza righteous indignation. Yes, bring you back the right kulokolebwa ogw'omwoyo guleme kufa oba okitegeera kyabulabe nnyo eri abakristaayo wabadde otwanjulira pulogulaamu eno n'emiramwa gye wayogedde obuwanika n'oyogera n'enjiri oba okitegeera enjiri ekulembeddwamu okubeera nga tusooka kubeera abawanika batuufu bawanika ba Mukama bwe tugenda mu kkanisa ya Katonda oba okitegeera ne tutabeera kyakulabirako kya Kristo abantu bano abagenda okuyingira mu kkanisa oba okitegeera nabo bagenda kufaanana kye tuli olwo tubeere nga tufuuse ekkanisa etalokola abantu oba okitegeere etawa abantu bulokozi kati ojja kwegendereza nti Yesu Kristo atuuka okukola ebintu ebifaanaganako bwe biti oba okitegeera lwa nsonga ezo nti abantu mu yeekaalu yakusinzizaamu naye nga bajja bagula mayiba yeekaalu yakusinzizaamu oba okitegeera management ekulembeddwamu batugezi bakadde bakkanisa abaali bakola ebitundu mu biro ebyo bakulembeze baani bafalisaayo n'abasadukaayo baanyabo oba okitegeera nga tulaake bagivaako kabonero nga bo bennyini bafuuka setaani mwene mu kubeera nekino waliwo okusoomooza musumba wange oba yagenda okukoonako simanyi nti ebiseera ebimu bw'oba ovuddeyo naawe agenda okukangula eddoboozi bino wammanga byetegekere abantu basobola okuzza amayinja bakuba obucupa bayinza okukulaba obubi bayinza kwegamba bingi abamu ebibakanga natuuka n'okuba nga asirikanaga wayinza bonna batta kati nabivaako era ojja kwesanga nti olwaleero tuli mu kanisa ng'abantu bangi bamanyi ekituufu ekyokukola naye olw'okuba nti lwe bagezaako okwagala okutereeza babaddiza ebigambo agamba batuukirivu n'ebiringa ebyo batera okwogera abooluganda abamu bambi olina omusanga nga yawanika naganza buli omu kati akolenga bwakola ki bwayagala nze sikyetantala kubaako kyenjogera wadde okukangula ki naye Kristo tumulaba wano ngaki opposition agimanya eri mu bafalisaayo ni naasigala ng'ayimiridde amanyi ekigenda okuddako amanyi kye bajja okuzzaako oba okitegeera kubanga buno bwe bumu ku bukyayindoza Kristo bwe batandikirako abo bwennyini batandika omulaba obubi yabakwata mu nsawo yabakwata walumu Ellen G. White alina kyalaga nti akatale kano akaaliwo kaali k'abasenkulu bano beba era mu biseera ebyo nga omuntu takkirizibwa kuva na kisolo kyeri wabula olina kigula mu katale kaabwe kaakati ogula n'oleeta ne bawaayo saddaaka kaakati ensimbi ziba zaabwe
kakati wajja okuleetawo embeera eno baali bafiirwa yensonga lwaki gyegimu ku misingi kwe batandikira okumukuba kubanga yali avuddeyo okuyimirira ku kituufu naye ate njagala okugamba nti yakikola ekikolwa kino naye ate mwalimu n'okulokola abasajja bano bennyini okubatereeza batereere kankamaleeyo bulungi Musumba yes kankamaleeyo bulungi nti ekigendererwa Yesu Kristo ekyamuleeteza okukola ebintu bino oba okitegeera yali atujjukiza kimu nti ekimuleeta kulokola nze nani naawe Musumba ko yogeddeko kogambye nti yali alokola bano bennyini kituufu ddala oba okitegeera naye eyo twaka baali bagikoze batya yali tabafiiriza byanfuna naye ate yali abawa ekyobugagga ekyali kisinga ebyenfuna bino righteous indignation okukiruye kiki ekituukiridde oba ekituukirivu katugende mu maaso twagala kuwunzika tuwunzise bwe tuti Katonda ekigambo kino ekyokusunguwala tuli wamu yes takikola ki kyokusomebwabwo twagala tukunze kubanga wano twagala osemba tutwale obujeclation ku Thursday gamba nti naffe twoleke ekintu naffe twoleke okusasira tagenderera kulumya Katonda tagenderera kulumya alina statement gye yawandiise gye nsaba nsome busomi yagambye nti tayagala Katonda tayagala kusalira musango abo abakola obubi wabula ate okwagala oluvannyuma kubanja obwenkanya okwagala kubanja obwenkanya kubanga okwagala tekusobola kwetengerera giringa mikono gino ebiri guno ogumu bwe gubanga gwe gwokwagala guno gulina kuba gwa bwenkanya kakati ye bino ebitutukako babwe tuyinza okuyita obusungu bwa Katonda tagenderera kulaba nga Emma wabeerawo ekintuukako ntuuke n'okwejjusa kyekyawandiikibwa kiri ekitugamba nti empeera y'ekibi kukola ki nti we wabeerawo ekibi kyenkoze nina okufuna ebikivaamu kubanga ate ekigambo kya Katonda kiyimirira njagala okuwa ekyokulabirako singa omuvubuka akeera ku makya n'agenda mu bwenzi n'afunirayo obulwadde n'afunirayo obulwadde ago goba gekikolwa kyakoze eki kyosiga kyokungula neyanziza kyosiga kyokungula ago magoba gekyo kyakoze eki kyakoze naye ate okwagala kwa Katonda kusobola okusigalawo eriye ne kukuuma obulamu bwe n'atazikiririrawo yadde obulwadde abusenye kubanga love demands justice. Kakati olaba Musumba nze kati nyweza bunyweza nti obusungu bwa Katonda bulijjo kwe kwanukula kwe okw'obutuukirivu eri obubi obutali bwenkanya oba kitegeera akagundi kayogebwa eri mu ntandikwa nga tugira mbadde nkajjeeyo Katonda tagenderera kola ki tagenderera kulumya kyekino wamanga tagenderera kulumya tagenderera kijja kitya kakati waliwo abantu bangi naye alumya manyi twagala tuwunzike kagambo kanene nyaako naye tagenderera kulumya naye alumya wadde si kyabadde ayagala yadde si kyabadde kubanga okwagala kubanja obwenkanya omwana wange tuyogera ku bagenda ozikirira mugeyeena okuleeta obwokulabirako bwangu kale ontumya abagenda okuzikirira mugeyeena kubanga ndooza ababi bonna oba okitegeera abagenda okuzikirira ku lunaku luli olw'enkomerero tukimanyi bulungi si kiruubirirwa naye wulira atiko kuwulira akantu kano tebagenda kukamunyanga nga tebasoose kutegeera nti ddala kituufu
Katonda yatwagala nnyo naye ffe ne tukola tutya oba kitegeera kati ffe tuze Katonda yennyini bagenda gwesalira oba ofuna bulungi kwali kwagala kwe abantu bano babeerenga bagenda kuzikirira nedda si kwagala kwe anje zikuru tagenderera okay yes tagenderera anti kati Musumba nina kendi mukusikayo yes sir nzibukukire wano wennyene nnyeni lwaki omubi agenda kwebaza agenda kuvunama ne maaso agambe ddala gwatusinga nnyo oba okitegeera ekisooka agenda kulaba nti yaweebwa obudde oba okitegeera mu kuweebwa obudde n'atabukozesa agenda kuzuula okugumiikiriza okunene eri Katonda kwe yakola atya oba okitegeera agenda nakutunuulira ebintu ebimu ebyobulabe bye yayitamu naye nga Katonda yali agezaako okumuzuukusa alabe nga chance ezo oba okitegeera tiyazikozesa kigenda kujjayo bulungi nnyo nti Ssemaganda byonna bye nayitamu oba bye nakola oba bye yagira oba byonna byonna oba okitegeera Katonda yali tagenderedde wabula kubanga okwagala kuba okwagala kubanja obwenkanya oba okitegeera nali nteekwa okuyitako mu katwako waliwo abakristaayo oba okitegeera ababadde beetagisa okuzza ku traka ne bagendako eruzira kubaako Musumba oganye oluusi oba tuganye oluusi okajjayo si bakristaayo bokka n'abantu abannansi abagenzeeko eruzira ntegeeza prison naye ng'agenda kujja kuwe obujulizi akugambe nti lwe nayingira luzira ate nentegeerera yaani nentegeererayo Katonda teyagenderera oba okitegeera nze okubeera omusibe naye awutukamu yekyo kyemmaze okufuuka kyeyeetaaga bulumi buno oba okitegeera nabo buzaala mix awutukamu yekyo oba okitegeera kubanga mulimu abantu bangi abakugambye nti okutegeera nti gundi oba sabbiiti ya Katonda oba kiki kabalina kye boogedde nti nze okutegeera Katonda nina kye nasooka n'empitamu bwekiti ne bwekiti ekyo kye baayitamu Katonda si kyekyali ekiruubirirwa kyennyo nti gwe okiyitemu naye olwekyo kye nali nteekwa kukiyitamu nveemu awutukamu ennungi kwegamba okutuuka okubonerera ng'olina kubaako woyita Katonda okutuusa ku ddala liri ery'okwenenya okw'amazima osooka oyiteko eno kwegamba these are just means obulumi makubo Katonda mwayise nga gali gonna wagaganye alaba nga nyo lyekkuba erisigaddewo okulokolebwa okuyamba so tuwunzise yayogedde kulaga okusaasira njagadde tukakoneko katono nga tumaliriza nti bino byonna nga we tutunuulidde Katonda bw'ali naffe abaana b'abantu kye tusaanidde okubeera eri bannaffe bw'abanga alwawo okusunguwala nange kandwewo okusunguwala bw'abanga agumiikiriza nange kangumiikirize eri bantu bannange bw'abanga waliwo bwabeera n'obusungu obutuukirivu nange kambeere n'obusungu obutuukirivu eri bannange naye ekyo ekyobusungu obutuukirivu tukigenderere bwewaawo ekintu bye tuyize olwaleero bye tuyinza okwanguyira oteeka mu nkola kwe kusaasira kwe kubeera abagumiikiriza eri bantu bannaffe naye bwe kituuka ku ky'obusungu obutuukirivu you must be sure nti Katonda yennyini ya movinze omutima gwo kuba bwe kitaba bwe kiti waliwo ne kye bayita selfish anger obusungu obwettumbiizi bwe twayogeddeko nga mutuufu ekiruyi kikyo nga ggwe muntu nga kyabiruubirirwa byo nga ggwe mulinamu ekiruyi kimanyi tulina abakristaayo ng'atuuka n'abatali bakristaayo naye ng'atuuka okugamba owooluganda oyo ekintu kye yankola siri musonyiwa obusungu obwo si butuukirivu kaba kabonero akalagira ddala nti Katonda mba simutegeeranga Mukama atusaasire atuyambe okulwawo okusunguwala nze ekyo kyo kimusaba wabaawo omwaka guno 2025 ku bintu byensaba Mukama anyambe okulwawo okusunguwala anyambe nange okubeera omugumiikiriza kubanga ebiteganya byo bingi naye mbeere nga ndi mugumiikiriza kweganene bwe mbanga waliwo okukemebwa okusunguwala kubeere kusunguwala okwokutereeza abalala ate nange okubeera nga ndi mutereevu
sala bwetu nsaba mukwano gwange atulaba naawe werwaneko gisabireko Katonda atusaasire tumufaanane bwe wabawo obusungu bere busungu nga buva ku mutima ogujjudde okwagala kwe Brother Semaganda gwogenda otusabira naye kyensaba otusabire nti ebintu bino bitusoma ku Katonda naffe bibiri nga byebifuga empisa zaffe kuba si kirungi kumala gasoma nuyitawo musajja omu yagamba nti information without application is condemnation obubaka bwofuna n'otabuteekesa mu nkola ate gufuuka omusango gy'oli kuba wamanyi ekyo kituufu bw'oba otegedde nti olina okubeera omugumiikiriza kati mukyalawo ate n'otamugumiikiriza ogenda kwogera ki information without application is condemnation bino tetuli muyigaano nti lesoni yagambibwa eti tuyitewo tuli mu kuyiga okulaba nga Katonda ekifaananyi kye kyayagala tulabikiremu kyetulabikiramu so ngana nange tusabire katwebaze Katonda kitaffe Katonda omwana atwagala taata ogulumizibweyo obw'ekitiibwa kubanga osaanidde Mukama erinnya ly'ekkulu Mukama tulyebaza nnyo kubanga otusobozesezza okulabika mu maaso go n'okubaako ebigambo eby'enjawulo bye tubadde tuyiga ate nga bibadde bikulu nnyo otusaasire nnyo we tuyinza okuba nga tetukoze bulungi naye eri omulabi yenna alina ekintu ekyenjawulo Mukama kyatutte mu bubaka buno lesoni eno Mukama ate oyongere okukinyweza mitima gye naffe abayigiriza Mukama wabaddewo ekigambo ekikulu ti Mukama tuleme bulemi kubisoma nga tubinyumisa eri abantu abalala luusi bantu batuuke n'okwogera abasumba abo baweereza abo bayigiriza bulungi naye nga ffe abayigiriza Mukama ate ffe tebitukyusizza tukwateko mu kaseera kano Mukama akakomererayo akalindirira okuddako Mukama twongere okubeera nga tumiininga ekyo ky'oyogera tukwate eby'ensonga ebyo Mukama by'oyagala omulabi waffe yenna Mukama naye tumuteeka mu mikono gyo mu ngeri ey'enjawulo nti naye aleme bulemi kulaba bulabi naye naye anyweze weebale Katonda waffe nga tusabidde amakanisa gonna n'abaweereza bonna Mukama tufune okwagala okwo Mukama kw'otwagazisa tutambuliremu era kututeeketeeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja okuyita mu linnya lyo erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Weewaawo.